Zira mu kuziika eyali omubaka wa Kawempe North Muhammad Segirinya n'ategeeza ng'ono bwe yamusisinkana mu kkomera ng'atendewaliddwa olw'embeera gye yali ayitamu n'amusaba okumuyamba ku ngeri gy'ayinza okufuluma mu ekkomera. Kubanga bw'ogenda mu kkomera bayinza obutakukkiriza kwogera na musibe okuggyako ng'oli looya oba ng'oli musawo. N'olwokuba nagenda ng'omukulembeze ne nsaba bampe chance njogereko ne munnange bombi ne Ssewanyana mu ngeri y'enkizo. Segirinya n'aŋŋamba nti mukama wange nemereddwa ntendewaliddwa okuba ngenda kufiira wano. Ne mugamba tojja kufa. N'aŋŋamba nkole ndi okuva mu kkomera ndeke kufiira mu kkomera. Mpuuga mu bigambo bye agamba nti oluvannyuma lw'okuwulira bino aliko abakulu be yayogera nabo ne bakkiriza ono afulume ekkomera atwalibwe okufuna obujjanjabi. Nga takyasobola kusaba baŋŋambe abakomera baŋŋambe takyagala kulya ate eddaga tasobola ddimira nga takola ki taya. Ne binsobera naye ne njogera n'abakulu ne bagamba nti tumukkiriza afuluma agenda ajjanjabirwe oluddawa ebweru. Ebigambo bino byongedde okuleetawo akabuuza ku ngeri Segirinya ne Ssewanyana gye baafulumamu ekkomera oluvannyuma lw'okusaba okweyimirirwa enfunda eziwera kyokka ne kutabaweebwa. Kinajjukirwa nti olupapula lw'amawulire olwa Daily Monitor olwafulumanga ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwokubiri omwaka 2023 emboozi yali ku mugguukiriro gwalwo yali enyumya engeri ababaka bano gye baafulumamu ekkomera. Eggulire lino lyali liraga nga bwe waaliwo okwogerezeganya okw'omuggundu wakati wa gavumenti n'abaakiikirira ababaka okulaba engeri bano gye bali basobola okufuluma enkomyo. Kyaddirira oludda oluwaabi olwali lukulemberwa omuwabi wa gavumenti Richard Birivumbuka okujja enta mu kuwakanya okusaba kwa bano okw'okweyimirirwa. Kalondoozi wa Daily Monitor yalaga nti okwogerezeganya kuno kwalimu obukulembeze bwa Paalamenti obw'oku ntikko wabula ng'akulira oludda oluvuganya yali Mpagi Ssedduge mu kwogerezeganya kuno. Mu kiseera ekyo omubaka wa Nnyendo Mukungwe Mathias Mpuuga ye yali akulira oludda oluvuganya mu Paalamenti. Mangu ddala ng'eggulire lino lyakafuluma Mpuuga ng'ayita mu bannamateeka be aba Lukwago and Company Advocates yawandiikira aba Daily Monitor ng'abalanga okumulebula era n'abasaba okwetonda n'okumenyawo bye baali bawandiise nga singa kino kibalema baali bakuliwa ensimbi za kuno obukadde 2. Kuno yawerekerezaako ebigambo ebikakasa nga bw'atamanyi kuteesa kwonna okuyinza okuba nga kwaliwo. Naye ng'eyali mu kkooti oba nga waliwo okuteesa tekwali muffe tekwali mu bannamateeka be naddayo nabo mu kkooti eyateesa ayinza okuba bw'abanga gyali yerambika ensi emutegeere. Bwe kiba nga eyateesa tugenda muteerawo red carpet tumukubira emizira yerambika enti ze nateesa baveeyo. N'omukulembeze w'ekibiina ki NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu naye ebyenteeseganya zino yasinzira ku kibanja kye ekya X n'abyesammula era n'alayira bwe baba baafulumirwa nteeseganya ezaayogerwako bo ng'ekibiina tebaabiriimu. Mu ngeri y'okuzibira ensonda enneekusifu eziba zifulumizza amawulire ag'enkizo aba Daily Monitor mu lupapula olwafulumizibwa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokubiri omwaka 2023 mwe mwafulumira omuko ogwetondera omukulu. Mangu ddala ng'agulabye Mpuuga yagenda butereevu ku mukutu gwe ogwa X oba Twitter mu ngeri y'okukuba obulatti okwebaza aba Daily Monitor okwetonda. Kati ebigambo Mpuuga bye yayogedde ku nsisinkano gye yalimu ne Segirinya yalese bangi abagoberera ensonga zino nga bawuniikiridde. Ne binsobera naye ne njogera n'abakulu ne bagamba nti tumukkiriza afuluma agenda ajjanjabirwe oluddawa ebweru. NTV bwetuukiridde Mpuuga atangaze ku bakulu be yabadde ayogerako nti be yayogera nabo ne bakkiriza okuyimbula Segirinya atwalibwe ebweru ajjanjabwe, agambye nti yabadde ategeeza abakulira ekkomera. Okwogera kwange n'abakulu b'amakomera kwali kwa kujja Segirinya mu kkomera afuna obujjanjabi. Era kyali kirina okubeerako okwogera nti omuntu ono mulwadde waliwo okwegaana n'okulemerako temujja mujjanjabira mu kkomera kyali tekisoboka. Era nekikolebwa kubanga mu kwogerezeganya okwo ne bakkaanya nti atwalibwe wabweru w'ekkomera ajjanjabibwe.